abatuuze abali ku Bunkenge bali ku byalo okuli Buwaji, Buyalako ne Buwalabi mu Jinja North Division nga kino kiddidde agavubuka galina ebijambiya okulumba ekyalo kyabwe. Kino kiwaliza abatuuze okukuba olukuŋŋaana nga bakulembeddwa abamyuka RCC wa North Division Juma Kigongo okusalira ensonga eno amagezi. Mu lukiiko luno abatuuze balumiriza ebyokwerinda obutafaayo nga batigomezebwa nga mu kifo ky'okuyamba bakoma kuwandikako na kulambula bakoseddwa. So nga poliisi yandibaire n'ekyama nti bw'ojja n'ogikobera enoona omuntu oyo emunonerezeeku ebona ekituufu niki ebyo bikole ki bikoma empegano kitutiisa olipootinga abantu olwisi. Guno omulundi tino ogusooka omwami ono akobeire baali ku niwe baatuuka aye nkayikuwuliramu ku nti abantu bavuire Butagaya oba bavuire wa abantu bavwaga baana bazaale baawa. Bagamba nti abakulembeze okuli ssentebe ko ne defense be banyini baana batigomye ekyalo. Bandaiba baibwe baana baifwe bazaale baawa. Omukubi w'omwigo mwana wa chairman, omutemi wa jambiya mwana wa defense nekiremesise embere yanoterera. Abavubuka bene n'abasinze okutabangula ebyokwerinda kuba tibakobekako ate w'omukobako akoba ati gavumenti yiye. Atwala poliisi y'e Budondo Alex Kakanga abakanyiza ebyogeddwa abatuuze n'alumiza abatuuze bennyini obutabawo amawulire gakwata ku batigomya bano. Abasibe mubaleete oluusi tukwata ba criminals bennyini naye temwagala kuva ku poliisi abasinga mwenna mwagala compensation. Kamika RCC w'Ejjinja City mu North Division Juma Kigongo awadde abatuuze obupapula n'abasaba buli omu okuwandikako erinnya ly'omuntu gw'ateebereza okubeera omumenyi w'amateeka. Mu budizanze njagenda nabo mbusome bulungi ne security yaffe eno n'abakulu abasinga ku osi wange tujjemu betuteekwa okunona. Mu lukiiko luno bakanyiza okuyimiza disiko ku byalo okumala emyezi 3 miramba.